Yes, butevu mbaniza ku Fadi TV esawa zino mwasebye muli mutya mujebe gye mutuzako engalo esawa eno ngena kusaba subscribe nga tompele video no like bagita Fadi TV ate ngena kusaba sigale ku YouTube platform stay on YouTube platform nja kubufuna ebisinga ate ebimwe mbagala nnyo yona gye musinzire okwanga mujye kumirako abasinzire kata abasinzire Saudi Arabia abasinzire Jordan abasinzire Bahrain mbagamba nti kyamanyi nnyo kyemukola era temujjanga okwo mungere okubanga mu followinga Fadi TV Lady Grace yafudde omuzimu gwasi kugamba muzimu gwina gwatuddeko ku mutwe ekire kikesezo nako lwayukira basuze mulumbe sadizeyo echampisi sadizeyo echampisi munde eyo kayunga oyita mu mukono abanga agende bugerere sadizeyo ekayunga bugerere bakita champisi ekitundu bakita champisi esawe Entaana Ewedde okusimwa naye abasinga bali mu kutya olw'omuzimu tebamanyi lwaki omuzimu gwalumye banye ebisinga omuntu ng'afudde omuzimu ne gulumba omanya waliwo ebitagenze bulungi essaawa eyo gw'omuzimu guba gulengera ensonga lwaki gulumba gwalumbye olunaku olw'eggulo era musajja mukulu amanyikiddwa nga jjajja bamweyana ono Asani Ndugga muyimbi era ng'essaawa zino ye yava mu kuyimba ennyimba ayimba nnyimba za kinnansi musajja mukulu ono yasuubiza okwogeza omuzimu guno yasuubiza okugwogeza gwogere kiki lwaki gwabadde gulumbye ninga essaawa zino bali mu kuteekateeka Entaana mwana muwala alina okuzikibwa n'oku olwaliro echampisi n'ate wabalusewo ate obukundi obulala ate okwagala okutwala omuntu mulambo sadizeerakaayo eyo sadizeerakaayo gye baagala okugutwala bwe gye babaziikibwa obukundi bulala era nga bagamba nti eri wali ekika kye ekituufu so si champisi naye ng'Entaana Ewedde okusimwa naye waliwo abagala okuteekawo embeera bazibe n'Entaana ensonga nti bo tebaagala mulambo kuziikibwa eyo bo omulambo baadde baguteekedde nga gulina kuziikibwa kooki sadizeerakaayo eyo gye gulina okuziikibwa naye nga Entaana Ewedde era abantu ekiri bane mulumbe lwa Lady Grace bannange effujjo lyabaddeyo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero effujjo simanyi na kumanya bannange mwana muwala Lady Grace olumbe lwe bambi lwadde lwanjawulo nnyo kwegamba bambi ennaku bagitadde ebbali abasinga ne badda mu kusanyuka busanyusi naye ng'ate si kibi ekyo kuba Lady Grace yafudde bakyali kyakuzza abasinga bo benyeredde emyenge gyabwe ne beedigitira kwegamba kiro ne kikeera effujjo ery'amaanyi okuzaama simanyi na kumanya naye nga Entaana Ewedde nga bwe mbategeeza ngera okubanga mugifollowinga Fadi TV naye ng'obukundi obwagala okulemesa ate okuziika Lady Grace echampisi ate nabwo bweyongedde bususse okuba ate obungi okubanga ate bo baagala atwalibwe kooki basusse okubanga bangi balemesa okulabika nga enteekateeka z'okuziika zitambula bulungi bazireetera okubaamu ebitakwatagana bulungi balemesa bateekawo embeera okukalubya ebyokuziika Lady Grace naye nga Katonda yekka yamanyiwa gye binagwira naye nga Entaana Ewedde nga bwe mbagambye champisi gyalina okuziikibwa olunaku olwaleero Fadi TV musubscribing ate musigale nga mugyekumiddeko updates mba nazo buli kade buli ssaawa nja kuba nengo batuzako updates bagita Fadi TV naye nga effujjo eryabaddeyo mulumbe bannange si byangu naye nga abaana babaddeyo bangi abayimbi babaddeyo bangi muyaye ganja baani bonna twatugende bonna abayimbi abato abayimbi ab'enjawulo bacomedians bangi babaddeyo bambi musubscribing ate musigale nga mugyekumiddeko bagita Fadi TV like nga comment section weeryawo ate osigale nga otufollowinga mwera